Tugenda kusoma olubereberye nammwe ab'emikwano. Katonda waffe omulungi tukwebaza olw'ekigambo kyo kubanga kiramu ate nga kikoze. Laba nga tugenda okukisoma, leka tufunemu ekyokuyiga kituyigirize. Buli omu ayinfune ky'aggyamu olwaleero mu linnya lya Yesu, amiina. Olubereberye 41 olunyiriri olusooka. Awo olwatuuka emyaka 2 emirambirira bwe gyayitawo, Falaawo n'aloota, era laba yali ayimiridde ku mugga. Olwokubiri, era laba ne muva mu mugga ente 7 ennungi eza ssava ne ziriira mu lusa. Oluganda. Olwokusatu, era laba ente endala 7 ne ziziririra ne ziva mu mugga, embi enkovvu ne ziyimirira ku mabbali g'omugga awali ente endala. Olwokuna, n'ente embi enkovvu ne zirya ente 7 ennungi eza ssava. Kale ne Falaawo n'azuukuka. Olwokutaano, ne yeebaka n'aloota omulundi ogwokubiri, era laba ebirimba by'eŋŋaano 7 ne bimera ku kiti kimu, ebigimu ebirungi. Olw'omukaaga. Baddiya nga tugenda ku lw'omukaaga, tanna subscribinga nga bw'osubscribinga awo, nga bw'olayikinga, nga bw'osharinga, bw'ogamba abalala bannaye mwanguwe tusome ekigambo. Olw'omukaaga, era laba ebirimba 7 ebitono ebikaze n'empewo ez'obuvanjuba ne bibiddirira ne bimera. Olw'omusanvu, ebirimba ebitini ne bimira ebirimba 7 ebigimu ebinene. Falaawo n'azuukuka, era laba kibadde kirooto. Olw'omunaana, awo olwatuuka enkya, omwoyo gwe ne gweraliikirira, n'atuma n'ayita abasawo bonna ab'omu Misiri n'abagezigezi bonna abaamu. Falaawo n'ababuulira ekirooto kye, naye tewali ayinza kutegeeza Falaawo makulu gaakyo. Olw'omwenda, omusenero omukulu n'alyoka agamba Falaawo nti, nzijukidde leero okwonoona kwange. Olw'ekkumi, Falaawo yasunguwalira abaddu be n'abasibira mu nnyumba y'omukulu w'abambowa, nze n'omufumbira omukulu. Olw'ekkumi-n'olumu, ne tuloota ekirooto mu kiro ekimu, nze naye twaloota buli muntu ng'amakulu g'ekirooto kye bwe gaali. 12, era waaliwo wamu naffe omulenzi Omwebbulaniya, omuddu w'omukulu w'amakomera. Ne tumubuulira n'atutegeeza amakulu g'ebirooto byaffe. Yategeeza buli muntu ng'ekirooto kye bwe kyali. 13, awo olwatuuka nga bwe yatutegeeza ne kiba bwe kityo. Nze yanziza ku bwami, n'oyo yamuwanika. Olw'ekkumi-n'ennya, Falaawo n'alyoka atuma n'ayita Yusufu, ne bamuggya mangu mu kkomera, n'amwa, n'awaanyisa ebyambalo bye, n'ayingira eri Falaawo. 15, Falaawo n'agamba Yusufu nti, naloota ekirooto, so si wali ayinza kutegeeza makulu gaakyo, era mpulidde nga boogera ku ggwe ng'oyinza okutegeeza amakulu g'ekirooto bw'okiwulira. Yusufu, n'owulidde? Kabaka tebamala gagenda wa kabaka ng'ofaanana bw'otyo bw'otyo, weerongoosaako n'ofaananako bulungi. Bayibuli egambye mu 14 nti Yusufu ne yeemwa, n'amwa, n'awaanyisa ebyambalo bye, n'ayingira. Si kaakuba nga obadde mu kkomera, naye era ofaananako bulungi. Kabaka bamulumba banyiridde. Ndowooza okitegedde. Tugende ku lw'ekumi-n'omukaaga baddiya. Atanna subscribingawo nga bw'osubscribinga mukwano, ekigambo tugenda kukisoma paka. 16, Yusufu n'addamu Falaawo nti, yogera nti si mu nze Katonda y'anaawa Falaawo okuddamu okw'emirembe. 17, Falaawo n'agamba Yusufu nti, mu kirooto kyange laba nnyimiridde ku mabbali g'omugga, era laba ne muva mu mugga ente 7 eza ssava ennungi ne ziriira mu lusa. 19, era laba ente 7 endala ne ziziddirira ne zirinnya ennafu embi ennyo enkovvu ze sirabangako mu nsi yonna ey'e Misiri obubi. Kale bannaaye zaali nkovvu. Tugenda ku lwabiri baddiya.
Olwabiri, ente enkovvu embi ne zirya ente omusanvu eza ssava 21. Awo bwe zaamala okuzirya ne kitategeerekeka nga ziridde naye nga zikyali mbi ng'olubereberye. Awo ne nsuukuka 22 ne ndabira mu kirooto kyange era laba ebirimba 7 ne bimera ku kiti kimu ebinene ebirungi 23 era laba ebirimba 7 ebiwotose ebitono ebikaze n'empewo ez'ebuvanjuba ne bibiddirira ne bimera 24. Ebirimba ebitini bimira ebirimba ebirungi 7 ne nkibuulira abasawo naye siwali ayinza kukintegeeza. Yusufu n'agamba Falaawo nti ekirooto kya Falaawo kiri kimu, Katonda by'agenda okukola yabibuulira Falaawo. Kale labayo, Katonda asobola okubuulira ekintu oluusi n'otakisaako birowoozo. Singa yali muntu mulala yandigenze bugenzi, yaloota ekirooto n'okiyitako buyisaawo, ekintu ne kituukawo n'ogamba naye naloota ekintu bwe kiti. Kati nno bannaaye tubeere careful n'ebirooto byaffe. Olwabiri mu omukaaga, ente 7 ennungi gy'emyaka 7 n'ebirimba 7 ebirungi gy'emyaka 7. Ekirooto kiri kimu. Olwabiri mu 7, ente 7 enkovvu embi ezaddirira gy'emyaka 7 era n'ebirimba 7 ebitaliimu ebikaze n'empewo z'ebugwanjuba, egyo nagyo giriba emyaka 7 egy'enjala 28. Ekyo kye kigambo kye mbuulidde Falaawo. Katonda by'agenda okukola bye yalaga Falaawo. 29. Laba giriba emyaka 7 egy'ekyengera ekingi mu nsi y'e Misiri yonna. 30. Oluvannyuma lw'ebyo giriba emyaka 7 egy'enjala ng'ekyengera kyonna kiryerabirwa mu nsi y'e Misiri, n'enjala erizikiriza ensi. 31. N'ekyengera tekirimanyibwa ku nsi olw'enjala erikiddirira kubanga eriba nnyingi nnyo. 32. Era kubanga ekirooto kyayongererwa Falaawo emirundi 2, kyekyava kyongerwa okuba nga kigambo kinywezebwa Katonda era Katonda alikituukiriza mangu. Kale nno kaakano Falaawo anoonya omusajja ndowooza kyali omukalabakalaba ow'amagezi amuwe okufuga ensi y'e Misiri. 34. Falaawo akole bw'atyo era asseewo abalabirizi mu nsi atereke ekitundu eky'ekkumi eky'ensi ey'e Misiri mu myaka 7 egy'ekyengera era bakuŋŋaanye emmere yonna ey'emyaka gino emirungi egijja. Batereke eŋŋaano mu bibuga mu mukono gwa Falaawo bakikuume. 36. N'emmere eyo eriba eggwanika ly'ensi ery'emyaka 7 egy'enjala egiribaawo mu nsi ey'e Misiri, ensi ereme okufa enjala. Kati nno weewuunye. Katonda Misiri has something, erina ekintu oba ŋŋambe ekyenjawulo. Misiri ye yataasa ensi yonna enjala ebiseera ebyo. Ate era Misiri era Kristo gye baamukweka Yesu yali tannafuuka Kristo. Yesu gye baamukweka ng'eno giwunye eno e Beeserekemu ne bamutwalako eyo e Misiri yeekukumeko eyo 37. N'ekigambo ekyo kyali kirungi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be bonna. Falaawo n'agamba abaddu be nti tuliyinza okulaba omusajja afaanana ng'oyo, omusajja omuli omwoyo gwa Katonda. Falaawo n'agamba Yusufu nti kubanga Katonda akulaze ebyo byonna, tewali mukalabakalaba era omugezi nga ggwe gw'olifuga ennyumba yange era n'ekigambo ekyo bwe kiri abantu bange bonna banaafugibwanga, naye kyokka mu ntebe yange nze nnaakusinganga ggwe obukulu. Falaawo n'agamba Yusufu nti laba nkwadde okufuga ensi yonna ey'e Misiri. 42. Falaawo ne yeeyanula
ne yeeyanula empeta ye ey'akabonero ku ngalo ye n'anaanika Yusufu ku ngalo ye n'amwambaza ebyambalo ebya bafuta ennungi n'ateeka omukuufu gwa zaabu mu bulago bwe. Bafuta oba ye kkala? 43 n'amutambuliza mu magaali eryokubiri lye lye yalina n'abalagira mu maaso ge nti n'abalagira mu maaso ge mufukamire ya Rabbi, n'amuwa okufuga ensi yonna ey'e Misiri 44. Falaawo n'agamba Yusufu nti, nze ndi Falaawo era tewali muntu aligolola mukono gwe newankubadde ekigere kye mu nsi yonna ey'e Misiri. 45. Falaawo n'atuma Yusufu erinnya lye Zafenasipaneya. N'amuwa Asenasi omwana wa Potifali kabona owa Oni okumuwasa. Yusufu n'atambula n'abunya ensi ya Misiri. 46. Era Yusufu yali yakamaze emyaka 3 bwe yayimirira mu maaso ga Falaawo kabaka w'e Misiri. Yusufu n'ava eri Falaawo n'atambula n'abunya ensi y'e Misiri 47. Ne mu myaka 7 egy'ekyengera ensi n'ebala ebimera mu bungi 48. N'akuŋŋaanya emmere yonna ey'emyaka 7 egyabaawo mu nsi ey'e Misiri n'aterekanga empere mu bibuga. Emmere ey'omu nnimiro ezaali ezeetoolodde buli kibuga yagiterekanga mu ekyo. 49. Yusufu n'atereka eŋŋaano ng'omusenyu ogw'ennyanja nnyingi nnyo okutuusa lwe yaleka okubala kubanga yali tebalikika. 50. Abaana babiri be baazaalirwa Yusufu omwaka ogw'enjala nga tegunnatuuka. Asenaasi omwana wa Potiferi kabona ow'e Oni be yamuzaalira. Tugenda ku 51. 51. Yusufu n'atuuma omubereberye erinnya lye Manase nti kubanga Katonda aneerabizza okutegana kwange n'ennyumba ya kitange. 52. N'owokubiri n'amutuuma erinnya lye Efulayimu nti kubanga Katonda yanjaliza mu nsi ey'okubonaabona kwange. 53. Emyaka 7 egy'ekyengera egyabaawo mu nsi y'e Misiri ne giggwaako. Emyaka 7 egy'enjala ne gitanula okujja. Nga Yusufu bwe yayogera, enjala n'egwa mu nsi zonna, naye mu nsi y'e Misiri emmere nga mweri. Kale olabye. 55. Ensi yonna ey'e Misiri bwe yalumwa enjala abantu ne bakaabira Falaawo olw'emmere. Falaawo n'agamba Abamisiri bonna nti, mwegendere eri Yusufu by'anaabagambanga mukolenga bwe mutyo. Ataano mu mukaaga enjala n'ebuna mu nsi zonna. Yusufu n'aggulawo amawanika gonna ng'aguzanga Abamisiri, enjala n'eba nnyingi mu nsi ey'e Misiri. 57. N'ab'ensi zonna ne bajjira Yusufu mu Misiri okugula eŋŋaano kubanga enjala yali nnyingi mu nsi zonna. Bannaaye, olubereberye nammwe mwakomye wano, mwebale okuwuliriza. Mukama abanjagalire, abankolera obulungi. Katonda waffe omulungi, tukwebaza olw'ekigambo kyo kubanga kiramu ate kikoze. Tukwebaza kubanga gwe Katonda awonya abantu ne mu njala. Gwe Katonda agaba amagezi, gwe Katonda atuwa ebirooto ebirungi, gwe Katonda atukolera
bye tutasuubira era bye tutasaanira. Gwe Katonda asunula abali mu makomera. Taata olwaleero tusabira buli muntu ali mu kkomera nga yasiba obwemage. Ng'omuwolereza w'abantu owolereze buli omu ali mu kkomera eyasibwa ebintu ebitategeerekeka mu linnya erya Yesu, amiina. Bannaye baddiya abatana subscribinga, musubscribinge, mulikinge, mukomentinge, musharinge. Tunaddamu. Mukama abanjagalira abakola obulungi. Tujja kuddamu tusisinkane mu lubereberye 42. Bye bye.